Ku buli bantu 100, 78 bali wansi w'emyaka 30. Abakoze okunoonyereza bagamba nti kino kibeera kirungi nnyo mu bigambo by'okubbulula eggwanga mu bwavu. N'ekizuuliddwa nti abavubuka bano embeera gye balimu mu ggwanga tebasobozesa kukituukiriza. Alipoota egamba nti abasinga tebasomye so nga nabo abaliko we batuuse emirimu tebagirina. Alipoota erabula nti singa abavubuka abo bateereddwako essira eggwanga lino yandivudde mu bwavu. Gavumenti egezezzaako okuwa abavubuka ensimbi ez'okwewola okwejja mu bwavu, kyokka bagamba nti nazo zongera kuteeka ggwanga mu bwavu so ng'era zeetaaga okulondoolebwa obulungi okusobola okuziggyamu ekiramu. I hope once these youths get the money, they won't go for betting. When you move in Kampala today, every 3 buildings you pass, the 3rd building is a betting house, if you watch. Alipoota eno ebadde eraga eggwanga we riri mu bigambo by'okwekulaakulanya eraga nti abavubuka beetaaga okusomesebwa ebintu ebibayamba okwebeezaawo ku ddala lyonna kwe baviira mu ssomero ssaako okubakuuma nga balamu. Kuwa abanyaluganda abo bato omusomo mulungi si kugamba luzungu gwokka naye kusoma ebintu ebisobola kukola bisobola ku transforming eggwanga lyabwe. Munnamawulire waffe wano Sudil Byaruhanga yanywedde mu balala bonna akendo mu kusaka amawulire agakwata ku by'obungi bw'abantu mu TV. Eggulire limuwanguzza liro yasaka emayuge ku musajja Kaso Muhammadi ow'abaana abangi. Mu balala bawangudde mulimu David ow'olupapala lwa Monitor ne Jumbe Benjamin owa KFM.